abalabi baffe abagagano TV olunaku olwaleero tuli wano mukono tusisinkanye omu ku basuubuzi ab'amaanyi Haji Isma and Sons wano emukono nga ye kyakola atunda ebintu ebibajja entebe ebintu byanjawulo bingi byatunda ate ebintu ebirungi. So abalabi baffe abagagano TV tuli wano tuzze okulaba nti tusengeka ku zimu ku nsonga ezikutte omubabiro wano mu Uganda naddala ku muyimbi ow'amaanyi Paulo Job Kafeero eyafa kati emyaka kumpi 2. Tuzze okwogera ku nsonga yaziikuddwa naye kansooke mbadageko ku Haji Isma ono atubuulireko amannya ge n'omuntu ali eyo ayongere okumumanya. Erinnya eryange nze Kafeero Isma eyeddira enkima ne muzzukulu wa Jabasi muzzukulu wa Jabasi Lukwago omwami Tamale Badiru ow'Eganda yazaalira ddala era bukojja bwange bwandiga awe Nakisonga naye omukulu Kalyankolo sebo erinyayo ndiwulira nnyo ku Bukedde TV naye siwedde bwe weyanjula bantu begomba okukulabako sebo naye munange bali kunoonyaako sebo musobola okubeera ekigambo ekyo era basenga bannange nze mpulira ennaku ku basenga b'abaana oba mubalinako fitina oba mubalinako bujja mukkirize nti omulembe gw'omulimu gwakyuka si gwe guli ogwatandika ogw'abajjajjaffe guli omulembe mutebi. Omuntu lwaki obulowooza nti osobola okuzaala omwana omusimayo osobola okuzaala abaana bana bonna nga baavu? Lwaki golowooza nti gyagenda okufuna emirembe amaka gotwala nti oba ogabbika nga gwe senga? Kale ndimu ennyamivu ku basenga bwe mwonoona abaana. Abasenga batadde mu baana abawala emize emibi be basinze n'okutabula amaka. Omwana olaba nga ayaawoza ndi ku nkola ya senga bannaye mbakuutira abaana baffe abawala bano omusajja w'omu tononooza bintu biri byemabbali. Omuntu yenna akuteekamu ekirowoozo kyonna nti ojja va maka gano eno tugende tuzaalayo omwana omulala emabbali bikoze ebyo oyo aba sitaani aba alumbye amaka gagenda okukumalawo ogende mu bwana kyeyombekedde. Kati edda bajjajjaffe balinanga DNA nga bateeka omwana ku mazzi bateekayo obuliira bamugamba omwana tugenda mubuusa akasolya naye olaba tazze omanya si waffe waawano naye nga bakangakanga oyo omuntu yennyini aliwo nafunga nagamba ate mukasuka temugenda temuleka ku mazzi katwale omwana eriwa. Era nze omu mukuddeyo ku mulama gwe waŋŋambye ogw'okuba nti baziikudde omugenzi nkakasa tukkirize eggwanga lifune ekika kifune eddembe lyakyo. N'omwana atazze mukebera DNA nga minisita bwe yagambye n'ogaana n'osigalayo kkiriza nti goba weesosodde ntuli wa kika ekyo kuba tunoonya mazima kuba bino ebyokuziikuula Kafeero yali yabiyimbako dda mu nnyimba ze era buddamu n'oziwo ojja kuwulira ng'agamba aliziikwayo n'akomawo ku nsi. Kati yakomyewo mukomawo kwe kabanoonya amazima gano gakole ki? Nina ekintu kye nandirowoozezza oba kyendaba omwana nga ageze DNA ekomyewo nga siwa Kafeero ng'ate ne maama we yafa. Omwana oyo aba tasigadde mu bbanga kuba maama we yalibadde amugamba nti oli wa kika kino ate naye taliiwo. Kati ate ne DNA ekomye bagamba si wa kika kati agenda kukola atya? Ndowooza etteeka waliwo gavumenti lyeyakaleeta emabegakaawo nti omwana waalwa mu maka n'oba sigwa omuzaala asigala afuna ku bintu by'omugenzi. Ndowooza awo netteeka we ligenda okukolera ku baana ba Kafeero abo banaafikka kubanga bamaama bwe bayinza okuba baafa nga talina kiddako yamanyi nti taata wange mugenzi Kafeero. Ndowooza etteeka eryo litandika okukola. Etteeka litandika okukola naye nenkubiriza ne baganda ba Kafeero batabani abaana b'omugenzi Kafeero bweba nga DNA ekomyewo ne bagamba tuli wa kika. Abaana bano saala mulowooze ku byanfuna mulowooze emyaka 3 gye mumaze ne muganda wammwe oyo era temumuboola
mukkirize kino yaba muganda wammwe omanye ebyenfuna buli muntu abitunulira ntandiko batematema simanyi kati kitwale kati ntukali bagambe nti sijja kumenya linnya lya mwana gwe mbadde mwagala ennyo mu kika ate DNA ekomino agamba nti si waawaka lwaki mujjayo enjala olw'okuba nti kugamba ali mubulamu bulungi okusinga mmwe mukkirize mumukumira awo muba obulamu olw'okuba nti si waawaka naye muganda wammwe lwe luganda lujja okutwanguya soba nga tukola ki naye ebyenfuna bineeno waliwo omuntu omukwano gwange yagamba nkubiriza abafumbo okwata bino wammanga ensonga eno nkulu nnyo nemugibuusa amaaso bw'oba oyina omwami wo katonda gwe yakulondera nagamba nti y'oyo sooka omatire n'oyo totunulira wa mulala ekyokubiri tobuuliriza ku mwami wo okugeza nti ali mu ttawuni obudde bugenze notandika okugamba kankubire ku mikwano gye ddala ddala waŋŋambye weewo aŋŋambye ali mu jjaamu kankubireko akwagiyisima mbuulizaako ku mwami wange wammakati saazina aliwa nti amulabyeko kijja kuleeta obutabanguka awaka kuba essimu ekanaaluzaalawo okwonona buli kimu eri omwami eri omukyala ekirala ddira mikwano gya bbaawo toba na namba zaabwe mu ssimu azironga zomaze okulaba nga emitwe gyabwe gitabula buli w'obuuza omuntu ekintu ekikwata ku bbaawo nga tokibuuza ye tasobola kigamba butuufu bwakyo kuba abantu ensi yajjula obujja wootudde olabaawo nti wootudde nti olaba nga otebenkedde bangi tebakwagalawo oli agamba ye singa avaawo abantu bonna bonyumiza ebizibu byo nobagamba ndi kino mpita muno bwekiti bwekiti liba ssanyu lyabwe kale nakagala dduka sharingako n'emikwano gyange buli womanya nti omuntu akusemberedde si nnyoko si kitaawo tasobola kwagaliza kuba na kirungi nkiddamu bw'oba oyigiriza omuntu emmotoka bakugamba ali maaso muyiga n'ali emabega muyiga naye ng'ate gwe ayiga kitegeeza lowooleza ali mu maaso olowooleze n'ali emabega kijja kutwanguyira okutambuza obulamu bwaffe mu buki naye gwoddira omuntu gw'osembere n'ogamba nti obuno yanzaala obuno yakola atya ekintu ekyo kijja kutulemesa okweyongerayo mu maaso kitegeeza ntandika okwerowooza nga ggwe bwe weezuula n'omanya kati nze nzaani oba nfuna nze na mukwano gwange kano kankayiseewo omusajja yamutabulira amaka naye nga amaka gano agatabudde atya yagatabula bw'ati yagera n'amugamba negwe okimanyi nti bbaawo mulwadde wa siriimu n'amugamba oyukakasa otya n'amugamba genda ku ddwaliro ku ssaawa 4 ojja musanga wali ali mu layini agenda kukola ki kufuna ddagala naddamu n'akigamba n'omukyala n'amugamba gwomanyi nti nno munnange muntu omulwadde wa siriimu n'amugamba otya nti agwe ssaawa 4 agenda kuki ku ddwaliro naye kati jjukira abantu babiri abagamba emesegi y'emu bonna ku ssaawa 4 balina okugenda ku ddwaliro kati buli omu beesangawo ng'oli abuuza oze kukola ki n'amugamba gwoze kukola ki naye ng'oli abatabudde lwa kigambo kimu ne bafundikira nga amaka gonna gatabuse naye ng'ate balamu naye ng'oli kyabagambye kibajjeeko kati ye omuntu ono owookusatu gw'obuuza ebikwata ku mukyalawo ebikwata ku bbaawo mesegi yokka gy'agenda okukuwa tegenda kukuyisa kyekimu oba onfuna kyekimu n'omukyala alowooza nti akoze obwenzi mu maka nti akuuma kyama ekyo tekiba kyama kuba okikoze na muntu ate ovayo ogamba mbulyako mukwano gwange gw'ogenda okugamba si munno kuba towulira maamawo kale buulira maamawo bataatawo yasobola okugamba kangumire ekyama ky'omwana wange naye asigadde buli oshayalinga ekintu afundikira akikyusakyusa kyova anagambye ku tiktok kyova nkogedde mpuliramu nga mubongo tebuli nnomo oba nga tebuteredde olw'obusongo bwako ekintu ekyasinza okutambula gwe kyolowooza nti kyama kyekino kyobuulira omuntu mukulu kalyankolo nkunyumirizaako ku mbozi yange naye togigamba omulala naye yennyini kalyankolo agenda buulira mukwano gwe era naye amugambye kino kyekimu tomugamba kati kakananga gwe kyolowooza nti kyama kyo kitambudde so mbakubiriza ekyama kisigala kya muntu omu
omaiti omuntu agera ku macha nagera ku musawo muganda n'agamba nti nina ekyama kyange nagende omusawo muganda naye nga nejagenza asanzeyo abantu n'omusawo muganda naye muntu bw'anayita wakolera ng'agamba oyo nno nze amujjanjaba kati ekyo kiba kyama oyo mulwadde wange kati ekyo kiba kyama ekyama kisigala kikyo tokyalingana muntu akyesigalize bw'oba olina kyokoze nga ggwe tokibulyako nti ono mukwano gwange kuba gw'ogamba mukwano gwe naye na mukwano gwe mumpadde obudde bungi emboozi buli kaseera mba nampanvu nja kwongerezaako endala amiina bakulu